guys bangamba Natasha kunabeerako era ayinako akawunti ye woba ogimanyi mutagingemu alabe vidiyo yange eno woba togimanyi sharinga vidiyo ejja batuukako bwe munagisharinga ejja mutuukako sebo Natasha wuuyo mbuna yayagala kujja kwa president 2031. Natasha, I have a good news for you. Natasha, olaba taatawo twamukyawa, olaba muwoozi twamuzira, kati then who are you? Naawe twabazira, mwenna famire yammwe twabazira nga baffe bannayuganda. Tosobola kujja, olaba taatawo tagenda kumalako kino kisanje, olaba kitaawo tasobola kumalako kino kisanje. Natasha, tosobola kujja, tosobola. Uganda tegenda kuddamu kufugibwa mugwira, Uganda tegenda kuddamu kufugibwa mugwira. Namwe mukiraba ekiri mu nju yammwe, mukiraba n'ekiri mu nsi. Natasha, kwate ekkubo ogenda olwanirire Rwanda, kubanga ndaba bajeno be Rwanda bali mu bashankishoninga kutta bannansi b'e Congo abatalina musango, ate nga mu bannansi b'e Congo abo be batta ne Museveni mwali mwatwalanga amagye Congo nga mutta abantu olw'okuba mwagalayo akazinga muke muba muzimbamu mubeereyo abagagga mwekka. Bantu mmwe omululu gubayitiriza okweyagaliza kye muva mulaba byonna bye mulina mugenda bifiri. Natasha, buli kye muyina e Uganda kanjogere ku ggwe, buli ky'oyina e Uganda ogenda kifiirwa. Nsonga ki? Mululu gwammwe. Kati gwe Natasha ani akumanyi? Nanti mugamba olubagambako nga mutukwata, nawulira wakwatisa abaana b'abendi olw'okuba bateeka akawunti zaabwe mannyago just erinnya ne lisibya omuntu. Mwefuula mbu muli balokole. Muyina emitima emibi bantu mmwe, muyina emitima emibi, muyina empisa embi, muli baluvu. Omwana just nateeka akawunti ye mu mannyago n'omusiba, naye mbu nammwe mwazaala abaana mbogenda kujja 2031 ononaki kyogamba ffe bannayuganda tetumanyi gwe twalonda 2026. Gw'olabanga taata we yawangula entebe, ani yamulonda? Waliwo yamulonda munnayuganda? Teri yalonda Museveni, namwe mukimanyi. Ate ne wanaalayira tagenda kubeerako. President Kyagulanyi yabagamba agenda kusimoggola, amanyi gy'ogajja ajja kutuukayo, yatuukayo kyemuva mulaba temuliiko. Tubiraba, tubimanyi, tuli bannansi. Natasha, tosobola kukoma, tosobola. Mwe muli bazire, ate ne kitammwe yabakotogera. Singa yali abaagaliza, singa yavaako dda ne musigaza emirembe, naye alemeddeko mumuunamisa, alemeddeko. Sajja myaka 85 alemedde ku ntebe, mulowooza muno bannayuganda bakotogedde bokka, nammwe abakotogedde abaana be. Kubanga omuzadde ategekera omwana we obulungi, amutegekera bulungi, naye kitammwe abategekedde bubi, abalese mu bizibu ebiyitirivu, ye agenda kwefiira. Si mu bubi akaddiye, omukadde wakaddiwe abeera agenda kufa. Naye mwe mukyali bavubuka, naye mwe mumulabanga akyali mu future, mukakasa mwe twabazira famire yammwe. Tuusi dynasty yammwe mututegekera kufa, nga mutugamba bannansi tuyina okufa, bannansi tuyina okuwaŋŋanguka, bannansi tuyina okusibwa, nga mwe tubaagala. Natasha, teri abaagala. Bannansi muyina bamma ebyensoma, bannansi muyina bamma ebyenjijanjaba. Bantu mmwe muyina emitima emibi, kyemuva mulaba muli tribe 3 naye mwetematemamu. Tribe 3 ne mulema okukwatagana. Ffe Uganda tulina tribe 52 naye ffenna tukwatagana. Muli abatwa, abatuusi n'abawutu, naye abantu tribe 3 ne mulema okukwatagana. Mmwe Katonda yabajjako ekisa kye, mugenda kuddamu muboneebone. Natasha, nze nkubuulira ebigambo byange bino. Kyonna Museveni kye yabatuusaako temugenda kuddamu kukifuna. Byonna tubimanyi bye mutukoze. Muganda wange ne yeewaana mbwasa abaana ba NUP 22 Bobi Wine yaddako, ne mumuleka ne musanyuka, ne mubeerawo nga mwe mulya misaayi gy'abantu. Mbu naawe ojja
taatawo gyalidde tegimala ono naki nawe oddemu otutugumbule mwagamba mutusse nnyo naye nga tetuggwawo bannansi tetusobola kuggwawo yensi yaffe. Natasha taatawo mwe kye yabategekera kibi. Omanyi wabeera mu buyinza mulowooza nammwe mu bulimu temumubuliimu mulabe kyaliwe yafudde oyo kyaliwe mwe buli badikiteeta mwenna. Olaba mmemba wa kabinja kannaamu afudde kati oyo chairman wammwe agenda sigalawo mwe mulabanga abakyaliwo mwerabanga abakyaliwo chairman yagenda osigalawo olaba mmemba bwe basse mugenda tuviira Natasha temweparawudinga. Nsaba meseji yange ekutuukeko ate nkugambye bitono naye mwe bantu mwe tubayinako obusungu tugenda twala ebintu byammwe byonna nga bye mwatwala eby'ameeni oba ekololo waali wammwe mututta amataka g'abantu abantu mubagoba ku mataka mulinga abagamba mugenda geebakamu wotutte wonna ogenda kwebakawo ogenda kujaawo. Muyina emitima emibi twabakoowa bantu mwe tribe yammwe twabakoowa ate mmwe ddala abatuusi mmwe abatuusi abawutu n'abatwa mu bamazeeko emirembe twabakoowa naye ekirungi ne Rwanda eyimuse egenda kwerwanirira. Ensi Rwanda ejja kukyuka Rwanda ejja kukyuka ebeeremu abakulembeze abatuufu. Yes mwe katwaibu kammwe Katonda agenda kabonyaabonya paka mubonyaabonya buli omu. Mwabagala ofuga eggwanga Uganda mwabagala ofuga eggwanga Rwanda mwabagala ofuga eggwanga Congo Tanzania buli wamu mwabatamatira mwabaaki. Natasha muwummuzeeko obutuuliro bwammwe wansi twabakoowa bye mubbye bimala ate bigenda sigala ebiri e Uganda bigenda sigala ku bannayuganda kubanga ettaka terisenguka. Bannanyini baalyo bagenda twala ebyo bye mwazimbamu bajja kujja kuzinga bayisa mikono mu maaso nga bagamba alhamdulillah Mungu weebale. Yes mwabitwala naye bigenda ddira bannanyini byo mugende mulwanirire eggwanga lyammwe kubanga waliwo ababyegasseeko okulwanisa Kagame temutumalaako mirembe mudde ewammwe temulina nsi yammwe. Natasha twesonyiwe mwe muli baboole tetubaagalangako ne bemuwa obusente babakolera eddiiru mwaki mubawa ssente. Omuntu yenna ng'akwagala takolesebwa ssente bitikitooka bye muwa ssente muno bijje bibawolereze bibafunako obusente tebina kye bibaagaza bimanyi muli batugumbuzi. Maama taata wa atussa atumazeewo nawe oyagala kujja otutta otumalewo 2031 ono naki nga ne mukamawo ne taatawo taliiko ku ntebe eyo ne waanaalayira tajja kuwangaalawo agenda kuvaako ensi tumanyi weetambula. Natasha mugenda tuviira era bannayuganda mulemezeeko temujja kuddamu tufuga mwakomye mu 2021 mugenda koma mu 2021 era tulinda kasanja kammwe kaveeko ageze yeerayize gasiya.